Omusumba Pastor Bujingo alangiride nga bw'akyayagala ssente endala akatambi kalina mu maaso awo atezza ensonga za principal nabo tebinnaba kuggwa. Jennifer Faridah Nakazibwe bambi muyina mu maaso awo ate nga aloja ennaku bikaabiza ddala tamala emirundi junior naye talubuzeemu. Faridah Nakazibwe naye muyina mu maaso awo. Calvin Kayanja bannange obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo nnyo. Kasuku naye muyina mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesi wanga byonna biyemba nteeka ya wano ku Sylvia News Extra. Ninyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bamikwano musobole okuddamu okufuna nate obulamu obweyagaza. Era nyongera okutegeeza gwe wenna ayagala okulagira bizinensi yo enamba yange weeri awo ate ku screen ya WhatsApp ng'ojja munange twogera ebisingawo era nga nkutandise na masanyu meerere Dax Katero ne Momo Naye munnange ate bamaze ne batukubirawo baby boy omanye emabegako awo baabizunza mbu munnange Dax Katero ne Momo Naye bazadde abalongo ne tugamba yibi n'ebintu bituufu nowamma amawulire agasooka tegaali matuufu mbu Dax Katero yazadde abalongo wabula kati gano go kituufu bazadde era nga baatuwadde baby boy wamma naye Dax Katero yasanyuse bitya bannange Momo Naye omanye ebbanga libadde ligenderedde munaye nga tebalaba mwana bwenkuzaako eno munnange n'emboozi eyina ennyuma gyenyuma mu mami ne dadi baabuuza omwana waabwe yagenda n'alinnya ennyonyi kati nga bamubuuza biki ebibeera mu nnyonyi y'okugirinnya oyitira mu mitendera kyakatambi nkayina mu maaso wano kasesa bannange dadi bannange mami ate munnange n'omuwala naye tabadde mulya z'amanya n'alyoka abaseeseetulira kyonna ky'okola okuva w'otandikira paka ate w'otuuka munda w'ennyonyi kala katambi ngenda kuba nga batuusako mu maaso wano saagala kusala mugambo wabula kyetaagisanga mukeerabidde kuba li siriyasi bitya mu kubuuza kale katubira tweyongereyo n'agaleero. Mama kati obadde ombuuza ki? Ne ate nkubuuza bwe walinnya ennyonyi ogitandika otya eggirinnye twandese na bipapula kulaba ate ebipapula bitya by'ogirinyiramu anedda otuuka wali ng'eyimiridde n'olinya amadaala mubeera bangi ne omulyango togulaba baba bagugudde dda babeera bazimbawo bulungi toyawula mulyango n'amadaala n'ogenda otula mu mito obeera n'akapapula nga kaliko ennamba yowoogenda otuula n'otuula ne weesiba omusipi ng'okati wali ogwogumanje gwosiba anti bo balagira wali baba babagamba bwe tweyongerayo mugaleero munnange bwe nti ate nkuvuze butereevu paka wa Chosen Becky munnange mbadde mpetaayita n'engwa katambi Chosen Becky yasookerako ddala munnange ebintu by'okuyimba bwe yayimbira kano akayimba nze maama yankuza naye bannange baddiyanga tuva wala katumulaba ate tweyongereyo awo nno munnange Chosen Becky nga tanaba na kufuna nnyashi naye ennaku zino ayina enfuna gye yafunamu nnyashi yafuna akabina naye akeeyagaza bitya naye nga w'olemerako ate omala n'owangula. Bwe tweyongerayo mugaleero bwe nti ate tugezeko ewa principal manyi munnaye bagamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera ate era buli w'okulembeza Mukama mu bintu bye byonna by'okola ne w'ofunamu okusoomoozebwa era ye amala n'akuwanguza kubanga ye muyinza wa buli kantu. Olunaku lw'ejjo ebadde Palm Sunday era nga bw'ati munnange ate principal bwe yagenza naye neyeebaza Omukama maaso wano nina Saamala emirundi junior ayina ebigambo byali mu kkomerera principal baddiya katubirabe nabyo bwabwana ayina obwongo bujjako Museveni oyo tabuyina Museveni kyokka ekimukoze obubi myaka tyakaddiye naye Museveni abadde agenda tufuga emyaka 6 Museveni abadde asobola okufuga Uganda for 60 years buli bukodyo bonna bumanyi kale gwe ogenda wa President Museveni n'omugamba ogenda kujjako gavumenti ye olaba Shekedi owa Congo His Excellency Shekedi yakkiriza oteesa ne Rwanda yageba netuteese
nga beyepankirako tabamanyi bali bayeekera. Nze nasoma psychology, omuyeekeraize syndrome. Wabula bannange omwana Sister Junior ebigambo byo ayina bingi nnyo nnyini ddala naye nga munnange si ye yekka ne Bajjo naye mulina maaso wano nga yeekokkola principal nga bwe yamugoba ate mu kibiina kye. Andi ate katuwuliriza Bajjo by'olimu. Njagala nkuwulire Bajjo olwaleero oyige mukama wa kafu afunye omukisa guno. Nti Bajjo imwe aba NUP temuli bamusembeza muli basosoze. Teri yakusosola meze ya Bobi Wine yakola ki? Nze bangobayo. Teri yagoba Bobi Wine yagobayo ko. Banyi banjaga. Kati Edi Mutu akoleraani. Edi Mutu ya Bobi Wine. Ate Edi Mutu akoleraani. Asajja bayogera amazima ngo so Edi Mutu ya yakonyeko. Wuliriza mwana Bajjo njagala owulirizeemu. Nze ndi Muganda, Bobi Wine Muganda, yagoba Muganda munne. Yagoba Muganda munne. Yagoba muvubuka munne. Edi Mutu ya yakonyeko. Ekintu ekirala bulungi nga ndaba akatangu. Oli muyaye. Ng'atwala wa? Yali andeseeyo. Yali agobyeko. Yali andeseeyo. Akati gwe wakiweekwa Edi Mutwe. Anti kyekugambye nti no Bobi Wine atambula n'abayaga. Bayaga bakole gwalononyayo Banyi banjaga naawe. Nze nali ngenzeyo kwetonda kulowooza nti nina ensobi nnyinza kuba gye nze sivumangako Bobi Wine nali njagala kwegatta Kati ate waliwo ne bangoba. Anti ne bangoba. Bagambako nti bakwetaaga. Kati anti bana anti kyekyo Bajjo kati oyogedde point. Kati abapyalo basanyukidde ne bampuliriza. Wageze ku kitebe kya PRU ne bakwaniriza oba olisuubira. omusajja omusiru. Wageze ku Era kati ndi memba. Era kati ndi memba. Edi maza tugende mpola. Wageze ku kitebe kya PRU. Tukyali ku nsonga za principal era nga ye omwami Swengere bw'ati munnange bw'agenze ku Facebook page ye n'awandiikawo ebigambo ebyo nga w'obiraba mbu omutemu bamuwadde ejjambiya n'ateekawo awo wansi obugambo nga w'obulaba era n'agamba kano kaabagezi bokka kati gwe munnange omugezi obeera osobola okutegeera ate omwami Swengere ky'abadde ategeeza era nga si ye yekka. Omwami Patrick Mukasa naye munnange bw'ati bwavuddeyo n'agamba mbu landiroodi bamukwasizza abula bannange mbu ekitabo bannaye wegamba bo tebatudde naye nga bino babyogedde oluvannyuma lw'okutegeera nti General Muhoozi Kainerugaba baamutadde ku kifo kati yakulira eggye ly'ekibiina kya UPDF munnange nawe osobola okumpa endowooza yayo mu comment section gwe kyolina omanya obugambo bo buyitiŋŋana budde eno budde eri bwe tweyongerayo mu galeero ye omusumba Rosias Bujingo era ng'ono munnange asumbira okukkanani landi munnange olunaku lw'ejjo bw'ati bwe yavuddeyo n'ategeeza ensi oba endiga ze n'azigamba nti ye wamma ssente akyazeetaagira ddala kugamba talina we yatuuse mu kwagala ssente nakamu kugamba nno ye azaagala paka kuwulira bubi era munnange yavuddeyo n'agamba nti ye tafa ku abo aboogera ebigambo byabwe ye tabaliiko wabula ye akola ekyo kyawulira nga kye kimusanyula eri obulamu era munnange n'abategeeza n'abagamba nti Pentagon agenda kugizimba naye nga mukana akadde ayagalayo obukadde 80 mukana akadde simanyi oba akyagenda bukozesa ki ate ekyo kyoti yakitubuulirira munnange n'agamba yesu wadde abwagala naye temwerabira nga mulina okusonda neza Pentagon kale munnange yibadde ebigambo by'omusumba Rosias Bujingo era nga yabyogedde olunaku lw'ejjo jjukira luli yavayo n'agamba nti ali mu nteekateeka ate akole embaga ya Susan Makulu oba ssente ezo za kukola mbaga nze naawe bwe tweyongerayo mu galeero ye omuyimbi kayimbira Nakinku Maria Mundagire munnange bw'atyo nno bwe yavuddeyo n'awa omukisa abo bonna abaagala okuyimba era nga ayagala abayimbi 12 gwe wenna eyeewulira eddoboozi eyeewulira eggono munnange namba y'essimu weeryawo ate osobola okuba nga omukubirako n'akunnyonnyola ebisingawo munnange omukisa guzze oba oli wakuba oyagala kuyimba genda ate munnange oyimbe ne bannange mwana muwala kiki ky'oyagaza zali munnange ono omwana muwala no yeesibye ku Shakibu yavaayo ne yeekuba ttatu ya Shakibu n'avaayo n'ama n'ategeeza zali nze munnange ekyokubeera namba 2 sikiinaako buzibu kati munnange Shakibu yavuddeyo n'alaba message z'ono omwana muwala n'amubuuza nnyabo madamu message zo zonsindikira nziraba naye onjagaza ki nze omusajja omufumbo munnange yavuddeyo n'amugamba nze kyenkwagaza njagala kuzaalira ddenzi era oyo omwana omulenzi y'alina okubeera omusika bannange zaali ono bannange amusemberedde amukwatseko kuba ye omuwala mulimu omuntu akulumba n'akulumba nno ng'amaliridde naye ng'ate
wetuli mu side eze bwe tweyongerayo mu galeero ye banage Prince Oma kwegamba aliwo okulumya Grace Khan paka kuwulira bubi era nga munange olunaku lw'ejo bw'ati ate bwe yasiimye n'atulaga ku baby boy era nga mwana we kati mufunze Prince Oma alina abaana abaweera ku ddala kozi bagamba omusajja tabalirwa nzaalo bannange nenga wetuli mu side eziyo mama Fanko ni Jennifer Faridah Nakazibwe muyina maaso wano bambi n'emboozi ye eya muganda we brother we yamukwata munange n'amuyingiza mbu ekintu ekisota simanya ekisota nga kiseerera biki mwate ye nga mwana muto tabitegeera bannange akatambi nkayina maaso wano kakwasaamu ennaku naye ate akanyumya akuleetera okuseka nga tewaliseseka leka tukalabe tweyongereyo ne bannange brother wa Fanko wa mama Fanko mazima n'oyagala okukwata muganda wo katubirabe tweyongereyo n'agaleero nze brother wange ebyabadde tebannakirowoozaako kati bakiwulira yankaka n'okunfosinga nga ndi muto nga ndi nalina emyaka oba 5 bantu mandagala nengenda mu Musa nsala endagala najja nga ngoberera eri mu Musa nga bali ekikajjo nankuba ekivo mu bikata nze nga simanyi sira kyemanyi ndaba neemolera ka nerijjako ajjayo esota simanyi kati nze bwenkyogera mwe temumanyi trauma gye tuyitamu mwe bantu mwe mutuleke muve ku bantu nze nja kufa n'omuntu nze okusoma kwange kwa nnyini lwali lutalo ffe twasombanga amatogero 7 twazukanga essaawa 10 nogenda mukazimba ndege mukatagibwa amwe walinga mazza amalongofu ng'otambula mayiro nnyo okukima amazzi naye ng'olina okusomba amatogero 7 abatamanyi matogero abantu beebuuza mbu tebamanyi natogero kani imagine muntu kyali mu nsi atamanyi natogero ffe twasimanga amatogero 7 jjukira twali nfuuzi tolina gyogenda kuda tolina gyogenda kugamba nze kojjange wali abamwita Haji Badru gwe nakula naye yayimukanga okwaza nga musigalawo nga babayira amazzi balina omekinga swange obuliri babutobya bwonna butoba olemekuddamu owulira migere na mazzi ng'olina okugenda ku ssomero nze eva nga tolina okulima emmuli 7 batupimiranga mmuli oluusi ebitooke nga babibala ku makya tulina okulima bw'otalima tojja kulya okudda obuzalaka miggo nze eva nga ku ssomero ntuuka leeti nga bakimanyi otuuka kupali tebabaddeko tomanyi kyebayogedde otambulira mu bigere tolina ngatto otuuka abaana batandise the subject ezimu ziwedde nga ntuuka leeti eva nga wenawe walabala olina kutuula eri mabega tolina mwana goboza nti tutuuse luddawa tuli luddawa okwogera mu kyasi zibeera kibooko natuuka nga leeti ekyo ng'okivaako batutumanga ebintu emmuli simanyi obusa mawogo otuuka omulina okumala ekibiina kiramba otuuse leeti nga kusomero olinayo punishment bagenda kupanishinga ewaka bakupanishinga olweggulo twaddanga nga tulina okwokya ebisubi n'ogogola ebikajjo kojanga yalinanga essamba z'ebikajjo ffe twali balimi nze kyova olaba mpala n'okulima obulamu bwange bwonna nze nalima newunya n'okubanga nkyalina enjala mu bigere kati gwe wenjogera sitole yange ndeka nina kyenjogera kye nayitamu kyemmanyi nze saakwana na bazadde bange saabayina nina toloma gye nkuliddemu nina ebizibu yange n'ennaku yange byebyo ate munnange ebyatuuka ku mama Fango ninga akyali muto naye simanyi lwaki munnange abaana nga bato abawala babakwata nnyo ate era tamaze alina byagamba wano Tamale emirundi junior manyi bano bo beeyisaayisaamu eggaali kati bulundi ate mama Fango yasindikidde Tamale emirundi junior onsibako nvuma onkalakata kitawo tabanga ka advisor ffe tubeera mu meeting z'abadvisor tabeerawe yaliko simanyi oyo yaliko bate yali kitawo ffe twagenda wa Museveni omusabira Museveni n'agamba ngamba oyo omusajja mulalu njagala obuze Frank Gasumba ne twegayirira Frank Gasumba yasabira oyo omusajja appointment letter era mu Frank yakwata omusajja oyo okumutwala ewa muzeyi tayogera kigambo neki Frank yayogera omusajja n'okumuwa emmotoka y'ennamba za red nze mmotoka gyenvuga nakati bakampa emmotoka nze mwabadde mwagera gye nomuwozi amwe mwangobe wa muwozi bigabe mwogera mbabawa ssente okuvuma abantu nze ni mwabuza president Semujunga ani amwa ssente okuvuma gwenda buli lunaku ono mwana mutamiivu agamba naye akaya Tamale emirundi junior munnange ye si musanyufu n'akamu kubanga tukimanyi Tamale emirundi junior ono munnange yali muneekini wa Donizera naye Donizera we yajja eno mu Uganda munnaye ate Kasuku n'amukuba busu Kasuku n'abeera ne Donizera naye bannange kyaluma Tamale emirundi junior bantu bange era muyina maaso wano yenna akyatondo wala akolima agamba Kasuku tewali badde gwe n'onkuba ekikono bannaye katumulabi tweyongereyo bankuba ekikono Kasuku n'entambi Kasuku ne Frank atambi mwa bankuba ekikono ate mulowooza nabyerabira Kasuku ne Joe wankubidde I still tell you Kasuku gwe ne Frank ntambi gwe waleeta eddagala eri ew'Omutanzania gye wagenda weefudde agudde eddalu ntambi so kumba oneetedde eddagala Donizera ngobe gwe weenyegewo si mwabaali banwa bereya zange
olosebo mugenze wano ku gundi webazanyira comedy wa Muhanji nze mwenna abaali mu lukwe olunvuneka ewaddonezera amanya gammwe nga ina wano ne meeting gye yatula katika nfuuke lumbuye biri byonna bye mbadde njogedde mu byerabire tutandise buto kiggula embeera ate munange yeyo munnaye Tamale Emirundi Junior si musanyufu n'akamu lw'akasuku ate okumukuba busu bwe tweyongerayo mugaleero munange tumanyi bulungi nnyo Faridah Nakazibwe yafulumyemu mu Uganda munange n'agenda ati tetunnaba kumanya oba yagenze kukyala oba yagenze kuwummulamu oba yagenze kukola tewali n'omu yategedde naye mu maaso wano nina atokomoka ebigambo katumulabe bye bye mukama abankumbi nabagamba wano teriyo kito kyalinga bakazi nga kubeera na buli kimu nga talina musajja. Nakazibwe tagenze kukola kukuba kye agenze kunoonya wakaabira nga tewali amumanyi bo balowooza nti bw'ova e Uganda n'ogenda ebweru olw'okuba ogetinze disappointed abasajja bakubodde bw'otuuka e Bulaayo ojja kufuna emirembe kyova olaba otunuulira Honorable Nabiira ayina buli kimu kyonna sente azirina ezisobola okumubeeza e Uganda naye olwafuna problem mu bufumbo bwe n'ayitamu n'otunuulira bajudisi babire kasita yagetinga disappointed n'omusajja n'agamba kaŋŋende ebweru kati be Nakazibwe mwe temumanyi bakazi abo kye bayitamu kuba nti buli kimu kyonna akirina erinnya alirina sente azirina naye nga talina musajja bazuukuka n'ekiro mu matumbi n'akuba omulanga banyiiga n'afuna ekisunguyira n'abeera tochadi nga tamanyi na kimutawaanya tebava ku mpeke gwe tomanyi kikolimo kuba nti omukazi alina buli kimu naye nga abasajja baamubola tokimanyi buuza Judisi babiri golowooza Judisi babiri ku bugagga bwe yali ayina yeyandigenze Canada oba Honorable Nabiira omuntu eyali mu parliament golowooza atuuka ati agenda akuba ekyeyo tebali eyo nti bagenze kukola ssente no anoonya wakaabira nga teryamulaba ayagala yeekwekeke ku bantu kuba buli lwalaba omuntu ne yeetunuulira ku bitiibwa by'alina nga talina musajja alaba nga disappointment mu bulamu bw'atunuulira abamuzannyiddeko n'abamuzaddemu nga tebamuwasiza n'agamba no gwe tomanyi bulamu bwe butokyalinga bakyala balina buli kimu nga tebalina basajja mu kyonna eky'obutaba na musajja kiba tokyalinga ne batuuka okulaba nga mu nsi eno tebakyalina mu mugaso ate weebaze Katonda nti ayiseemu yandibadde yeeteeka mu muguwa kuba gwe tomanyi kye bayitamu yeerabanga disappointment nti nze Katonda nakukola ky'obutafuna mubeezi mukwano tebagenze kukola si baavu bagagga naye ekyokuba nti talina mubeezi talina musajja mwe temukimanyi ekyo naye nsaba lumu ofuneko Judisi babiri oba Honorable Nabiira akubuulira amazima kyekibayisaamu kuba bwe kiina buli kimu bakiina naye obutaba na musajja butaba afumita obutaba